Eddy Kenzo abakyala abannayuganda bonna abagobye. Actually sina abannayuganda bokka naye abakyala aba East Africa abasinga abagobye. Era omugole Ayingizaawo Muzungu. Tukwaniriza ku MMTV webale nnyo okubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo okusubscribinga, ate webale nnyo okulikinga, webale nnyo okubeera nga ate okomentinga. Gwatanaba kusubscribinga nkujjukiza subscribinga wansi awo. Munnaffe tulabike nga tweyongererayo ddala n'amawulire, ate gwe yamala okusubscribinga edda njala okugamba nti kyokola kya kabi nnyo. Webale nnyo okubeera nga ate weekuumira ku mukutu ogusinga okubeera nga gulina clarified news, nga gulina verified news, and that is MMTV. Subscribing wansi awo womala subscribing okonene kade ako akali awo waggulu akaliko all, ngomaze okona ku kigambo subscribe kajja kujja nako okakoneko kaliko all. Kakati Eddy Kenzo avuddeyo n'agenda ku Facebook n'awandiika omugole ayina okuba nga teyakulira nnyo mu Uganda era nga tamanyi any local language bulungi nga tabikwasa nnyo, lwansonga njagala nga newe mumugeya tawulira kuba bambi mugeya. Ebigambo ebyo nga bw'obirabye sinze yabiwandiise, omukulu Kana Kambata yabiwandiise n'agamba agenda leeta omugole ekitegedde, agenda leeta omugole tagenda kuddayo wa Rema nga mbadde mumugamba musima biki, naye agenda leeta omugole, naye omugole gwagenda oleeta talina kubeera ate ng'ayogera nnyo olulimi lunene lwemwogera, simanya Luganda simanya Luswayiri, nedda agenda kuba tabimanyi ebyo nga newe mumugeya nga tabiwulira kubanga baana ba kintu mugeya. Baana ba kintu mugeya. Abantu bavuddeyo ne bamureplying ebintu ebyenjawulo, ne wabeerawo amugamba ayongeddeko by the way n'apostinga n'agamba ekyana kimbuuzizza mbukati onaayogera naye lulimi ki, kale mujooga nkiddamu mujooga bayaye mmwe mujooga. Jukira tukimanyi bulungi nnyo ffenna Eddy Kenzo akazungu ke era keeko, akazungu ke keeko kakusonda kakujja mu draw kukuŋŋaanya bukuŋŋaanya. So omwana amubuuzizza gw'ogenda kwogera naye lulimi ki, kubanga bw'anaaba tamanyi Luganda ogenda kwogera naye lulimi ki, kuba naaba akazungu ko kakusondereza busondereza. Ekiri ku page ya Eddy Kenzo sogera n'okyerabirako oba ndowooza producer wange anfunireyo ku comments eziwalina Eddy Kenzo taligwako bintu bisanyusa, taligwako bintu binsanyusa nze personally. Ekiri ku comments awo abantu bagamba ekitegeeza kati omugole international mugole gwe tuleeta kati ebintu bya Rema bibadde bagamba obikomezaawa kati biki, nga bangi bamubuuza ebibuuzo bamugamba ne Eddy Kenzo okoze eki kino bannaye tugenda kukola tutya kati ffe abaagala Rema Namakula, ffe abaagala okomewo ne Rema, abaagala muddingane ne Rema tugenda kukola tutya. Eddy Kenzo agambye ye omugole aleeta mujungu, omugole aleeta mujungu, akayimba kati ayimba ka Paulo Kafeero nafunye omwana w'omuzungu. Ndowooza nno omugole amufunye side zeeyo Ivory Coast gy'abadde abeera lino ebbanga lyonna. Omugole ndowooza gy'avuddeeyo kubanga Eddy Kenzo tumulabye ate waakomyewo atandikidde mu giya nti omugole talina kubeera ng'amanyi olulimi lwonna oluli local language yonna omugole talina kubanga agimanyi. Ekitegeeza agenza okwogera kino n'ensonga alabika yagittaanya dda nga yagitereeza dda n'oli omukyala gwe twamubagamba nako. Producer wange nfunire ku komenti ezo naawe tulabe. Zizo tutandikidde wani Gula Elites agambye ajja kufuna abamunnyonnyola era ajja kumanya in Uganda everything is possible. Eddy agambye nevertheless for us we are committed to welcome her in any way or any language. Titus Mafabi agambye Uganda has lots of tribes, even Chinese they speak. Praise Lisa agambye so where is she, we still need to welcome her. Kwegamba abaana bamwesunza oba muzungu oba muki. Birungi agambye I'm willing to forget all the local languages here. Ekitegeeza oyagala obeera omugole nnyabo birungi kale. Abaho agambye it's okay papa gwereeta muntu wo oba we Uganda oba ababweru it's okay as long as gwoyagala tujja kumwagala ne bwaba yakyama ebigere. We love you our own Musuza, the one and only international artist we got here.
Anna chinuka mchisusiza. Beki Smile avude n'agamba, in short we are having an international Mugole n'azina mukawo. Patience Party agambye ekitegeeza omugole wafunye Ivory Coast. Oh, okay. Omaisha agambye ffe tetwagala kumanya tugeya bugeyi. That's our talent. Ogwo ate mulimu gwaffe gwa mutwe. Dorothy agambye weyogeza nno. Afikira apo n'agamba sabula baba. Kati ensonga yeyo omwana omwe agambye bo tebagala kumanya oba omugole oleeta Muzungu oba oleeta mu America oba oleeta wa Ivory Coast, bo balina okumugeya. Oba abitegeera oba tabitegeera, bo balina okumugeya. Abaana ba Uganda baddaye. Byebyenna bibasaidirizeyo Eddy Kenzo taligwako mawulire, era mwena ababadde basuubira nti Eddy Kenzo agenda kuddawo ne Rema Namakula. Eddy Kenzo abakubye ekimmooni era n'abalaga nti ye ate bwe mumusuubiriza yavaawo. Era essaawa zino wetwogerera omwami apulaninga kuleeta mukyala mujungu nga Paulo Kafeero, apulaninga kuleeta mukyala muzungu. Omwana Eddirisa akaana kambata. Kale ffe katulinde omukyala omuzungu, tugenda kuba tumweyanzizza okumulaba, tugenda mumwero kaminga nnyo. Naye ekibuuzo era kiri mu ddiiro awo, Eddy Kenzo omukyala anayogera naye lulimi ki? Kubanga waba tamanyi international, waba tamanyi local language yonna yonna nga mukyala ali international. Eddy Kenzo jjukirayo kaana kambata, nooza ajja mupambana bupambanyaawo. Eddy Kenzo tumumanyi yetalemererwa, ajja pambana bupambanyaawo, ajja mupambana paka abaana abeera ng'ensonga agigusa ng'omukyala ategeera olulimi. Byebyenno omukyala yoyo nno gwabadde naye ebiseera ebyo mu Ivory Coast. Oli waddemba okomenti nga kawo ffe n'otubulira omukyala omulaba otya? Naye ffe tulaba omukyala kyekyo. Ffe tulaba omukyala kyekyo, tewali kubuuza. Ndowooza yoyo gwabadde agamba nti talina kubeera ng'amanyi olulimi bwonna. Omwana musuuza. Kale ssebo katulinde omugole tubeere nga ate tumwaniriza mu bitiibwa eby'ekitalo, mu bitiibwa eby'amaanyi, era ssebo tumulinze mukama waffe musuuza Eddy Kenzo Yanga Mandela, omukyala tumulinze. Omwana agambye oba muki gwe muleete, ffe twagala kulaba mugole. Tukoye ebintu by'okutwogerera bw'ate Eddy Kenzo kino, bw'ate Eddy Kenzo kiri, wololololo. So Eddy Kenzo abagambye mubeere bagumu, omukyala agenda kubeera nga ate amuleeta. Yes, mwebale nnyo kwekuumira ku MMTV, mwebale nnyo kusubscribinga. Gwatanaba kusubscribinga wansi awo tulabike nga tweyongerayo ffenna n'amawulire. Gwate yamala dda okusubscribinga. Galogamba nti kyokola kyakabi nnyo my brother, webale nnyo my sister, my everything okubeera nga ate osubscribinze. Anyala tumirako abantu abali Dubai, Oman, Abu Dhabi, Uganda, Iganga, Kampala, Saudi Arabia, siyinza bamalayo, Qatar, Netherlands. Mwebale kwekuumira ku MMTV. Allow me to say bye-bye for now.